Yes, all right. Tuwaliriza ku mukutu gwa Kaifa Shiji the broadcast ko tusinziro gezako kubanga tukwasaganya ensonga zenjawulo na mukasera ka tuba tuyingiddewo gezako kubanga tutambuza ensonga nga bazitambula mu system. Twabagamba nti tugezako kubanga tunyigirira mu bintu ebiba bigenda maaso wamu nogezako kubanga tukola ebyo ebitugattako wamu n'ebigatta ku bannaffe. Mu butono bwaffe oba mu mpolampola mugezako gye tukolamu ebintu byaffe ate ffe twewaayo tuteeka ettafaali ku bannayuganda bannaffe n'ekyo kitono kye tuba tumanyi oba n'ekyo kitono kye tuba tugezaako okubanga tusobola. Nyongera obbalamusaako mwena gye muwangalira amawanga ag'enjawulo abawangalirawo mu Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, abawangalira mu ggwanga lya Uganda, my country, nti mbagala nnyo abawangalira Qatar, Saudi Arabia, yonna gy'oli gy'omanyi nti gy'owangalira ng'obadde n'obusobozi obugezaako okuba ng'olaba vidiyo eno nkwebaza era nyongera okubanga nkutumirako. Nammwe abalwadde tusaba Mukama Katonda ate abeere nga abasuusa mubeere nga nammwe mukuba ku matu yonna gye muli eyo. Kale mukutu gwa Kaifa Shiji the broadcast kwe tusinzira ogezaako kubanga tubaweereza ate ne tubunira amawanga agasigadde mpozi nange Kaifash the #1 host, the juggernaut, the powerhouse, the King Congo Superman. Yes, I'm a Superman. Kale mwaba tutera okukola ne muganda gwange bane muganda wange wano olunaku olwaleero ate alimu bize mutasobodde kubanga ajja olunaku olwaleero ali ateekeddwa okubanga ayogera ku nsonga zino zengenda okubanga njogerako eza DV naye obutabalwisa oba obutagezaako kubanga tubalwisa. Of course ngawe nasembeyo mu video yasembeyo nabagambye nti DV Rotary yaguddwawo mu butongole ennaku kati eziiseeko 2 oba 3 emabegakaawo yaguddwawo of course era abasinga bonna abagitegekera baba abagyetegekera mwabadde muyina okuba nga mwatandise okujjuza akazannyo ako awo wonna wosangibwa naye nga teweerabira twagezako okuba nga tukunnyonnyola nti DV eno mulimu ensi ate nga zo teziri eligible okubanga tebajjuza. For example, omuntu nga twagamba omuntu ng'osangibwa nga already a US citizen tokkirizibwa kubeera nga ate ojjuza, oba omuntu oyo yenna nga oyina oba bazadde bo nga bali mu America nga already batuuze naawe toteekeddwa kuba nga ojjuza Rotary eno. Naye abasigadde mwenna muba mukkirizibwa. Mpozi nogezako kubanga ambongereza kulala tugenda kuyita mu kantu kali brief nnyo ku DV Rotary eno ke bayita oba ekintu kye bayita entry since nti yaguddwawo naye nga teweerabira nti DV Rotary eno yagezaako kubanga administering oba yagezaako kuba ng'eteekebwa into existence okitegeera ogezaako okuyamba abantu ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo agali eligible okubanga bajja mu United States of America nga ba green card holder oba nga ba immigrant oba nga ba permanent resident. So yensonga lwaki bagiteeka mu muntu existent ogezaako okuleeta abantu abapya ng'abatuuze aba America nga si munnansi kuba munnansi goba wazaalibwa mu eyo ensi naye wabairawo omutuuze afunye obutuuze mweyo ensi. So bwe twogerako essaawa zino yaba agenda okuyita mu kye tuyita DV program. So program eno eteekebwawo buli mwaka oba kye tuyita fiscal year nga mu bugenderevu bagezaako kubanga bagaba visa emitwalo 5,015 naye ng'ate emitwalo 5 gino 15,000 egiba giteekebwawo state tekitegeeza nti gwe muwendo gw'abantu no kubanga ejjuzibwa abantu bonna all over the world. Kikyentegeeza nti ng'ensi ng'oggyeko China, Canada, ng'oggyeko Nigeria mu Africa, ng'oggyeko Buyindi, ng'oggyeko ne zino of course eziriraana nga Mexico, you understand, ensi weziri awo you will check for them. Abantu abava mu ezo ensi tebali eligible kubanga bajjuza naye abasigadde all over the world you are eligible okubanga mugezaako okubanga mukola ki nga mujjuza akalulu akate nga mujja mu ggwanga lya United States of America. So olunaku olwayo tugenda kwogera ku how to apply oba how do you apply for DV Rotary ne instructions ezigendereramu naddala mmwe abagenda okujjuza akalulu kano. No bagiyita anti by the way there is someone yambuzze ekibuuzo nti lwaki DV eno tugijuza mu 2024 mu 2024 ate nga eraga ya 2026. Anyway, it's a very good question ku muntu aliyo yenna abadde akitandika obutandisa okubanga akitegeera. Ngenda kugereza ku bantu abajuza mu 2022. Omuntu yajuza mu mwaka gwa 2022
yali ayina kuba DV 2024 oba DV 2024 kati nga olaba nti onajuza DV 2024 bayina kutwa oba office ko yaabwe eyina kuba ya DV 2026 chovola bantu eri indicated DV 2026 oli ali badagamba lwaki teri mu DV 2025 no 2025 egenda okuyingira ngolode bakyali mu processing kubanga tukirize tugane nti ekintu kino kina kyetuyita steps ziri steps nga 10 step esooka ya entrant oba submit of entry wewojuliza akalulu kono ka submitting step eddako je bayita selection of applications ndipo mba mujuza all over the world mugenda mu process ngabo nalaba nti bwe banasuula mwenna bwe munawandika akalulu ne mukateeka mu bucket then ne babukunto oba ne babukuba mu bucket omwo mwebuli ne batandika okulondamu okuva kwasoka mpaka ku namba 10 so kati eyo selection of applicant ne bajjamu abantu emitwa mu milioni ne milioni z'abantu abajuza ne balondamu abantu emitwalo 5 ze visa ze baba bagenda okugoba each year so ne wabaawo step eddako gye bayita if you are selected ekyali ekikugira mu budde what will happen next zino selection tujja genda tuzira mu details mu videos tunadaba okubanga tukola just one nzitamu in brief ne wabaawo confirmation of your qualifications muchechi kye bategeeza nti confirmation of your qualifications nti wabaawo okubanga you have to approve nti for example your academic documents boboli mufumbo wabaawo approving your marriage certificate kati for example ngaba na Uganda okugenda okufuna bomanga mbadde ne marriage certificate yamwe okufuna URSB stamp so a step eyali badenge yokuna your confirmation of your qualification then now step eyokutano submit your immigrant visa and alien registration chicha chategeeza mu ekyo ye DS26 tobaje balisenga visa application okubanga wali ali bamazo ku selecting mazo confirming qualification zo obiyigirize bwo buli no mutindo marriage certificate byonna byonna byetagisa date of birth mune wa birth certificate byonna ngo mazo kubanga obikunganya then oba ogenda kujuza kye tuita DS260 oba kye tuite visa application nayonga ogenda gisubmitting then waliwo kye tuita preparing for supporting documents zezo supporting documents ezigezako okubanga zisekendinga documents zo for example ngoyina host bayinza okusaba affidavit of support eraga wajogenda okuba oba eraga how that host eyo jali mu United States of America ngeri jasasulamu emisolo gye bikibi eyo gye bayita form I-196 if I'm not forgetting form I-194-96 at least somewhere I'll confirm about that then wabao interview ngomazo kusubmitting ngomazo kufuna supporting document then no scheduling for an interview bane bakuwa an interview date then wabao preparation for interview wetegeka interview bakuwereza mu bikibi wetago kubanga oba documents oba requirements zebetaga before you go for an interview then wabao application interview over applicant interview that's the day you go for an interview okubanga ogenda okufacinga konsula nokukocha ebibuuzo byo either okulaba oba oyita oba toyita then wabaawo after interview so katona kulwayo tugenda kulaba submit an entry eno erina ebintu bingi nnyo ate submit an entry eno ebako kye tuyita specific period of time okuva diviro bagiguddewo mpaka lwegenda okuggala for example omwaka guno gwe tulimu omwaka ogwa 2024 tulaba nti yaguddwawo ennaku nga 3 eziyise mu gandoza z'ennaku z'omwezi nga 2 lwe yalinga nga 2 lwe yalinga eggulawo kitegeeza egenda kugalawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi oguddako ono tuba nga tuli mu gwa 10 kitegeeza eggalawo mu November ng'ennaku z'omwezi 5 ye specific period yo kitegeeza gwe wenna aliyo nga weetaaga okubanga ojjuza diversity visa program oyina okuba ng'ogijuza between now mpaka ng'ennaku z'omwezi 5 kubanga expiring ng'ennaku z'omwezi 5 ku ssaawa 6 kitegeeza that fiscal year mwabe namena baba bagenda okujjuza ebyemaze okubanga eggalawo so nga mugenda kulindirira biki ebinava mu kulonda mu mwezi ogw'okutaano mu mwaka ogwa 2025 oba nfuna kati ndoza tuyenda gye tulaga nti omwezi ogw'okutaano mwaka ogwa 2025 then batandika okuba processing awo interviews zigenda mpaka
mu mwaka ogwa 2026 kyovula abagita DV 2026 nti ziva zitandika interview okuyita tugezoba abasookeddwako bano ba 001 ba 002 bayinza okuselectinga okitegeeza waliwo kye bayita visa bulletin ebyo nabena tujjagenda tubiraba so visa bulletin eyo ekulaga namba kimwogenda okubanga okola ki ng'ofollowinga so mbatutte nnyo amagezi gazze kale tutandikiraawo so waliwo twali twogera nti wabaawo specific period of time gye bakuwogezako kubanga ofiiringa application yoyo okitegeera so ngenda gezaako kubanga nkeberako wano mbasomere ezimu ku instruction tugezeko okulaba there is a limited period of time when you can register kino kyembadde njogerako for diversity visa program. So the instruction include the dates of the registration period during which you will be able to enter. Ndowooza owulira. So all entries must be submitted electronically. So kiki bagezako kubanga bakutegeeza wano nti buli bwogenda okujuza tebagezaako kubanga bakulya ekinusu oli naava eri n'akugamba nti omaye ekiriwo tugere tudawunilodinga empapula tugezeeko kubanga tuzijjuza then tumale okuzijjuza tuziscanning tuzisubmitting no kiki bategeeza nti it is going to be electronically nti buli gyogenda okujjuza already form gyojjuzaamu ebyo no ogenda gisangako kuli olunyiga bwoti DV n'ekirala abantu ekibabuzaabuza gundi eno gyogenda okusisinkanako oba gye twaliyisenga linki gyogenda okusisinkanako gundi eyo bweba teriiko diversity visa .travel oba .state.gov totawaana okitegeera abo baba bafere baba bayaye baba bakulimba naye and another thing nti bw'oba omaliriza oba musiru kyoyo alekana bannaye azija ne mu mmundu so waba ye tubaddewa kizija ne mu mmundu tubadde wali nti ku gundi eyo baba bagijjuza okijjuza electronically bategeeza ki nti odujjuli ogenda ku tukiyita tutya ogenda ku link eyo eya travel.state.gov kanjibakebere wano yes travel.state.gov n'ogigendako bw'omala okgendako eyo linki n'ogikoonamu bw'omala okugikoonamu n'ekutwala mpaka ewali entry ogenda bw'oba ogikonyeemu egenda kutuuka ngenda kubaterawo olupapula omujja ddulaba egenda kukuleetera electronic diversity visa program waliwo akagambo welcome then enter instructions then DV 2026 instructions nazo weeziri awo ne bagaa photo instruction tugenda kimanya ne bagaa kadeni wano ne bakuterawo begin entry. I will show you this page begin entry bonyega mu begin entry awo egenda kutwala ku page page eno gyegenda okutwalako ogenda kusisinkanawo electronic visa entry form nga bwe nakugambye tibona aginyikako waliwo authentication code gye bakuterawo awo then n'ogijuza mu bya Google mubimanyi kino kyenjogerako bakuleetera ekinamba awo nga babidolize olusi kirimu P bakiteddemu oba 3 bakitedde n'okiteekamu bw'omala okiteekamu n'oteekamu submission okitegeera katugezeko wano okiteekamu manyi njagala tukikole nga bwe tusoma bwe mumanya what is supposed to be done NB right bw'omala okisubmitinga bulungi nnyo egenda kuleeta ku part 1 of the entrant information wano ku part 1 of course waliwo last name oba erinnya lye erya family kati nga ffe Abannayuganda erinnya ery'ekika lye last name first name bw'oba toyina middle name ng'oteekawo nti I don't have a middle name bw'oba oyina erinnya limu wali osobola oteekawo nti sirina first name ng'olina erinnya limu lyokka lya kika so wabeerawo wano gender of course oli mukazi oli musajja ng'ojjuza birth date kye tuyita birthday ng'ojjuzaamu omwaka gwo gwe wazaalibwa ewatali kugusobya city where you were born ng'ojjuzaamu eyo gye bayita place of birth so katukomawo wano eno ku birthday date eno giraba mwegendereze nnyo oyinza okuba nga walimba emyaka mirala gy'olina mu passport wano n'ojjuzaawo birala wano n'ojjuzaawo emyaka gye emituufu
bino kubanga be corresponding with what you have in your passport, and the same with your academic documents. Otherwise wali elingo maze okuselectingibwa otegeka documents sizo webigenda okutandika okusumbuyira ngolaba oyina ebintu bye weetaaga okukyusa bifaanagane bingi ate each and everything it will cost you. So city where you were born, bomalo kijjuzaamu osobola okuteekawo ekibuga tokimanyi oba tomanyiiyo. Of course oteekamu district, county, province ne state gyoba wazaalibwa. Country where you were born, of course oli muna Uganda. I'm talking this on behalf of the Bana Uganda. Then country of eligibility for diversity visa program. Of course Uganda we were eligible because tuyina rate of immigrants oba tuyina abatuze ba America batono nnyo accordingly. So then wano notekamu akafaananyi ko entrant photo, bwamala okuteekamu akafaananyi wano wansi nojano ku mailing address. Uganda banaye kati kino ekizibu tukisisinkana nnyo lwansonga mu Uganda fenna tubeere wantu naye amazima ga Katonda mugulu tetumanya address kuba teziriyo. Yes, mu Uganda tulina address, there are specific addresses oli nakulagirira nti jangu mbeera n'obo watenewo watinga address gye weziri. Naye kati address ezo ekyali badde ekyangu otekamu address yo notekamu nti oba kati mbeera ludda watugeze notekamu mbeera Kabowa bla 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 like this, notekawo bubuga bwo timbeera Kabowa Lubaga division Kampala district Uganda. The address ebewedde okitegera zip code. Of course tikakasati tulina zip code, but most of the time abantu abasinga osobola okukozesa 00, abantu abasinga osobola okukozesa code yaffe like 256 naye osobola okukolera. Then country of course Uganda, country where you live today. In case you are not in Uganda naye ng'oli muna Uganda oli eligible kubeera ng'ojjuza a diversity visa, kitegeeza obo ogenda kuteekamu essaawa eyo wa wooba. For example oli mu Dubai mojuliza, then wano country where you live today ogenda kuteekamu Dubai. Bw'oba oli Qatar ogenda teekamu Qatar, bw'oba oli Saudi ogenda teekamu Saudi, bw'oba oli Oman ogenda teekamu Oman. Anywhere where you are okitegeera ng'ogijjuza mudeni ng'oteekamu phone number yo, ng'oteekamu email yo, ng'oconfirminga email yo. Okitegeera what is the highest level of education. Kati wano tulinamu primary school only, tulinamu high school no degree, tulinamu high school degree. Kati ffe tufoolinga wano aba senior 6 tugwa 1. Ngenda kuddamu mbannyonnyole just tuyita muno byoba olina okuba ng'okola ki ng'ojjuza. High school tulinamu vocation, tulinamu some university course wano oba okyali ku university, tulinamu university degrees, tulinamu some graduate level course, tulinamu master degrees, tulinamu some doctorate level course, tulinamu doctorate degree. That is the level of education ng'okyuzinga wa woogwa. Then what is your current marital status, married and unmarried, ng'oteekamu. Bw'oba oli divorced ng'omanyi wafumbirwako nga mwali legal married, ng'oteekawo divorce. Bw'oba oli mugundi babayita ba widowa ng'oteekawo. Then legally separated ng'oteekawo. Bw'oba kati wano ng'olina abaana waliwo kino kye bayita enter spouse information. This is where you ojijjulizaamu ng'olina abaana, then number of children n'ojjuza, then n'onyiga continue ne bakuleetera preview. Bw'omala okupreviewinga no submittinga. Bw'omala okusubmittinga bakuleetera kye tuyita confirmation page. Confirmation page eyo ebeerako confirmation number yo. Bwebaako confirmation number yo nebaako naki, nebaako ne date of birth yo n'amannya go. Lwakuba baaba akazikiza katusazeeko. Naye nga most of those things bye bisinga okuba nga byetaagisa. Kati waneero mu kujjuza ki ekikulu ekisinga. Requirement esooka ng'ojjuza wano ekikulu ekisookera ddala akafaananyi. Akafaananyi is important. Akafaananyi kameasuringa 600 by 600. Bw'oba ogenze okwekubisa akafaananyi obasaba digital oba American standard photo baba ku bufaananyi baba bumanyi. Then bw'oba omaze okuba akafaananyi ako kali important wano ng'ojjuza kubanga kasobola okudisqualifyingisa. Bw'omala ng'okateeka mu digital checker, photo checker nga bakakebera era bajja kugamba nti akafaananyi ko kali up to date mu resolution ne mu length ne mu width nti keeko. Kasobola banga bakuwadde ekitike ekya green ng'omanya kayitawo ng'ogenda okola ki ng'ojjuza. Another thing, omuntu ajjuza emirundi egisukka mu gumu nti najjuza ogwasooka naye akafaananyi tekabadde kalungi kati nfunye akafaananyi akalala.
kanzire munzijuze, that is automatic disqualification. Nga toyina walala weeyongedde kubanga tokkirizibwa kujjuza mirundi gisika mugumu. You only are allowed to submit once oba okujjuza omulundi gutya gumu ogusookera ddala. So mu bumpimpi mwebyo banaye eno tugikoze kawungezi naye nga temufaayo. We are going to be starting from there anytime from now okugezaako okubanga tubanyonyola biki ebigenda okubanga bitambula obanga bigenda mu maaso. Mu kaseera kano sigenda kubanga nsukkawo. Just watch, we will come back with another important information. Binye biri ku entry yantu wano byesogeddeko just bali mbisiza mu kwakwaya nga yagala tubeere nga tutegeera ezimu ku nsonga. Sigenda kubanga nsukkawo wano Kaifash Uganda, Kaifash UG broadcast, otusinzira okusiganga tubaweereza akumata kumira mpeera. We'll come back soon.